Haleluya. Abooluganda nebaza Yesu. Yesu yebazibwa ab'emikwano. Amannya nze Nayigaga Oliver nga mpeereza mu toilet wali. Nebaza Yesu ab'emikwano. Mukama bw'aba akuyise bw'aba ne kyagambye. Wuliriza kikole. Wuliriza kikole. Omuyaga guba mungi, okulwanyisibwa kuba kungi, naye bw'ogumiikiriza ziba amatu owulire Mukama kyagamba. Ojja tuuka ku byonna by'oyayaanira. Mukama akoze bulungi, obujulizi buwanvu, naye Mukama akoze bulungi. Nebaza Mukama. Ndi mukyala mufumbo. Omwami wange ye Ssenfuma Jacob ali mu US ampulira ku ssaawa eno. Okuyita mu kuweereza Mukama wano, mu kusaba ne mu kusiiba. Omwami wange yali akola Iraaka. Mukama n'afuulira ezzadde omukisa Musumba. Ndi mukyala muzadde, nnina abaana 5. Mutabani wange omukulu ali mu siniya ya 5. Amiina, Mukama akumpeera omukisa. Kaakati abaana abo essomero kwe baali basomesa, mpita mu bufunze, director waabwe. Abaana bwazala mulimu abasomesa. Kwe baali basomera Musumba. Kati director eyali owa primary omukisa kwe gwayita. Bagoba muwala wange fees nga tebamugobangako. Ne musanga ku online ne mugamba omwana bamugobye. Nangamba nabagamba abaana bo tebabagoba. Mukazi gwo oli mwesigwa, bannange obwesigwa kikulu. Oli mwesigwa ssente ozisasula taamu ne bweba eweddeko. Musumba ogoba abaana nze erabika y'enkomerero y'obwavu bwange. We bwakoma kuba mu maaso gye ndaga kati ndabayo. Omwami wange naŋŋansaba ku ssimu ya director. Ne bakonectinga n'ava Iraaka gye yali n'akomawo wano n'alinnya ennyonyi n'agenda mu Amerika nga n'omulimu weeguli. Yagenda mu Amerika kunoonya mulimu. Nedda yatuuka nga n'omulimu weeguli. Nesigala nga mpeereza emmanga mu toilet. Sivangayo nakati gyendi. Mu ofiisi yaffe eyo omuyaga ne guba mungi ate mwattu gwansanga mu ofiisi. Musumba kino n'onsonyiwa. Nze omuyaga gwangolokokerako obujulizi bwanfuukira ekizibu. Obujulizi ne buntuusa mu ofiisi nga mpawawabiddwa. Mukama naŋŋamba kakkana sirika tunuulira nze. Ng'ate naawe yenjiri gy'obuulira ne ntunuulira Mukama. Mukama nkoze ebyekisa abooluganda. Buli atudde ogenda funa obujulizi mu linnya lya Yesu. Amiina. Kaakati Musumba okuyita mu bufunze, Mukama n'abaako kye yaŋŋamba okukola. Amiina. Kaakati mu mwezi gumu ng'ettaka nasabira ettaka Musumba n'ensabira ettaka n'ennoonya amataka n'entuuka n'embivaako. Nga nabivaako ndinoonya n'endiraba. Omwami n'aŋŋamba nedda bajja tubba. Oyo si mwesiga n'embivaako. N'ensaba ebirala n'ensaba Mukama by'aŋŋambye. Mba ndi wano era nga mpeereza. Amiina. Mba ndi mu kuweereza bino ebyapa mbifunye mu mwezi gumu. 2 mu mwezi gumu. Wakyaliyo abaagala ebyapa ng'engalo n'akalulu sibiwulira. Naye nga byenkutte biri 2, ekyokusatu sinnakijjayo bakyamanja. Kuliko 2 nga balongo gye nakoma okulwawo bwe nafuna 2 wamu. Ne tusasulako Musumba essente entono byali bya bukadde 50. Butono. Naye twali tetubuyina mukadde. Akalulu kaliwo obukadde 5 butono. Nga mukashi tulinawo obukadde 15. Musumba n'engenda n'obukadde 15 mmala kuweereza. Musumba mukisa, Mukama akumpeera omukisa. Wabuulidde enjiri noga bakusanga ku kyoto. Buli kimu mmala kuweereza kinsanga wano ku kyoto. Musumba ntuula wali mulanchawa wali ku lubalaza. Ne mbagamba nzija nze mmala kuweereza mala kusaba. Ne ngenda nasasula obukadde 15 ne bampa ekyapa
ku bukadde 5 bw'ataba Katonda tekisoboka. Nga n'ettaka nagenda kulambulako poloti emu. Ne ngamba omwami wange naye nga ndaba zombi zibadde zinsanyusizza. Nangabwe baba bakkiriza ku bukadde 15 ne tugezesa. Nze sitya. Nina okukkiriza nenzikiriza ne mugamba poloti 2 nina obukadde 15. Nangamba sasula. Nampaako ekyapa kati bw'amala okumpaako ekyapa ate n'antwalako. Naye nange simanyi mukazi gwe simanyi oba nkikoze nti okuwa ekyapa ku bukadde 15 nga tategeera kibaddewo kitya. Ate nga ne mukuguza yali amanyi aguza mukwano gwe. Bannange abalina amayumba abapangisa abo tubayise bulungi. Ettaka lino lyayita ku muvubuka kati musajja na pasita Mulambo olw'ekisa kya Katonda. Yali asula wange. Ne mugamba ezange tozisulako myaka 3 nga sinnamanya mateeka ago musumba. Ne mugamba ngenda kukusonza ssente myaka 3 olina okuba nga ovudde ku nnyumba eno. Bambi ne tusevinga mpola n'agula poloti ye n'azimba. Kati omuvubuka oyo ate ye yali noono yakuvuddeko ate okufuna ye yalamuza. Kati oli n'amusalira lako ng'amanyi gwaguza. Kati nakubira omwami wange n'amugamba kwatagana ne maama Maaka awo mugire mufune musasule. Kati oli ng'amanyi aguza oli ku ssaawa esembayo ng'aguzanze. Bwe yamuganga sibitegedde nagamba nti oyo omukyala muweereza wa Katonda abeera mu maaso ga Katonda buli naku olowooza Katonda we aba akola ki. Bwe ntyo kati bwe nasasula ne mmalayo ekimu ekirala kikyaliyo. Ate nga ngenda kimalayo omwezi guno ng'era essaala bw'ebadde. Kaakati kino ekyokubiri. Weewulidde mu ssaala ate namalayo kyapa ky'obuno omwezi kiggweyo. Neewulidde bulungi nnyo. Musumba oyina nekyogambye ku mukyala asoose okuwa obujulizi nti obujulizi kasita obuwa teri kiddamu bulwanyisa. Akolimirwe buli alwana n'obujulizi. Amiina. Ekyo kyekigambo ekinsitudde mu ttooyi gye mbadde ntudde mmange eri kuba omulaba alwanyisizza nnyo obujulizi bwange nnyo. Talina kyasobola. Amiina. Akumpeera omukisa we bali kuweereza Mukama n'obwesigwa. Ettaka lino muyimuse emikono tulisabire okuzimbibwako ebizimbe ebitegerekeka. Ffe twabuusedde ekya balansi Mukama yamukozeeko dda. Tulangirira amayumba agategerekeka abayitawo nga babuuza awo wa minisitaani nga minisita wa Mukama mu linnya lya Yesu. Gelo bekisa kya Katonda.